Tibujanga mwana zimani ucherusa seno. Ne wano kirabu twagifunye. Wamma kirabu ye magero mpira gwa Uganda mwagukyusiza. Timuyina defender we magere migadde Robert oyo yatagaza opponent n'akamala yamukuba na buddo ne kanzu kye yabuulako kimu mu bisajji. Kyo kituufu ekikopo kyali kyaffe twakiwangula. Ndowooza nammwe mwakimanya. Tugenda kuvaalo twetegereze umeme n'avaako. Kiki kye nnimbyemu? Twalina abazannyi b'amaanyi abamanyi omupiira ng'agukuba n'agusaasaanya. Ekyennaku bw'atuuka mu bokisi afuuka Magwaya June yeeteeba. Bannange kawempe banyabu munaatujulireeyo. Waawaka yatukyanga atya. Yayogera eddoboozi lya ttiimu bwe yayitamu obulungi n'atuyiwa. Twagendako ne mufufa ne tuwawaabira. Leefu n'atusala mancoolo. Omupiira ekituufu twagukyanga twagusinza n'opponent lwali tuvuganya. Bannange iyo abakulu nange kyensaba nno maama liigi bwe ziba zizzeemu mwongere omuliro n'amaanyi tumulumbe ng'ate tutwala nnyanda. Ku luno baana ba ssebe era mbasaba okuba abalungi mukole ddala amazima. Kakuyege asinga akooli gwe twali naye ku kisanje kyaggwako. Omusajja ddala ayina eryanyi kyemmanyi mu butuufu naye tujja kumuwininga mu 2023 vibe tukwatire wamu nga tukuba ennyanda. Weewaawo bawaanazi Chelsea wano n'eza Arsenal mbu bayina envumuulo. Ffe tuyina envumuulo ez'amaanyi etayina eyina omusajja tujja kumulya. Leka nkome mazima bannange ebyenjogedde bingi ebye Uganda mwabimanya. Mpulira eng'ombe za Duloni zikubagana baba tebanjoola. Ayagala okuyisaamu Adibode agende kugambye wali ekavumba ku fayino koodi gy'oba okozesa okulonda Adibode nzije ndukukuba evvere. Aya basi nange tusaba nayo mwoyo gw'eddiini tewali alina gwe tuula n'enkunyenyeza akasero sande ya luli n'alina ebaseemwawo okwekumulaba nga Yesu atuuse n'akumba akatono kati tikko katwala bakkiriza naye okubaafuna kyokka akirabamu obuzibu ne musongera ku kyakye yali jjudde era nga baasaba n'asekamwawo n'alaga owakana yogayoga twolekedde ku kyakyo musumba Lawuli bw'oli agitabaaza emmeema balwadde baawona n'abalema ababuukirawo kasaba emmisa w'amaanyi akozesa ga Yesu bwe yayingira omusumba ne yennyamira n'alaga okutya enduulu n'ebuna kyaki engalo zaakubwa ng'olwo n'atalina bibatu akoona weggere bonna nga baalaga ssanyuka kwe kubayita timwanguwe n'abaana ba Mukama mwenna mbafuuwe akaama abantu badduka n'abaali emabega mu butebe ne beesindika bonna nga beeyuna Yesu mwenna mbatwala wa Mukama n'abasongera bonna ne beeyuna akombo nti si bwe mutyo afayo akayingiramu emibiri gino gireke eno ntwale emyoyo ekigambo kyavuga nga naye yali akulembedde akuuma mu jjiya eyalivansi n'ayokya endiimo mulema waawali eyakulembera olunaku wali mu baddusi nga n'enzikuluuta mugoba mulemu amuuzi lw'essise nga ye yalaga abantu aw'okuyitira tikukyala byayino yambo mukadde wa muli n'ayayaanira obulamu asingeko abato nga naye yeewalula agenda omusumba Lawuli lwamulengera abukooti n'okuwunjuka kakokola atamuuleke emabega mukwano gw'okufa era eyamuwa n'amaanyi avuumula awonye bwe yadduka n'amuleka emabega babuulire leka mbabuulire gwe kitatwalidde nnyina ono yagumyagumya tirinda buumala ottunula kubanze gw'olaba nasiigalanga nyeenya mutwe abantu baakuno kiteebaliina kukkiriza bwe nayitibwa tinange kayingiremu n'enfuna alusa saako okukankana akalevu kwe kujuliza tikamala okuva ekagombe eno